Webale nnyo kubanga otugoberera. Nze Waswa Emmanuel, subscribing ku Trust Media Uganda ne Waswa Emma YouTube channel. Tusinzidde ku Coffee Plus Makindi wabeera ka chai. Chai mumunira mifo bya bay. Omugaga w'ekifo kino omwami Lule. Okay. Yono apa kalasti. Gayinga innocent. Yes sebo. Twakava mu mukolo. Okay. Ogwagwise ebitooke. Twayita itayo nana gye twayita gwaliko abayimbi bangi nnyo. Honorable Lutaya, Mr. Kisemakula, Alan Cruz. Tuli basajja bamaanyi. So twayita abayimbi bangi nnyo bambi abaliyo, Dr. Hildaman, Catherine Kusasira, Michael, bangi nnyo. Gwali mukolo munene nnyo yagiramu helicopter. Nagiraba. So abatamanyi oba tebakimanyi lwaki mwogerako ye nanyini pakalast ye nanyini kifo kino wetutudde omwami buli lwansanga nga nakendya angamba bakwongere bongezi osibeko twali ne wako twali omukyala ne ngamba mama ala ni cruise banaye bana tunda bivu organic bade wala sponsor sebu wa brand ambassador babiri ba meetings banange omusawo waffe Mr. Richard Senjobe angambye olwaliro mbadde nyumya naye nantegeeza nti December tugenda Dubai ne mugamba Emma ayina okubanga ajambala tolekere Dubai yesebo kuba abantu bambuze Dubai Beef Organic yenga tatusalako so Beef Organic agenda kubajja tuje Dubai Beef Organic Emma ono so tugenda kuba tujja musajja tuvudde naye wala naye go watandikira ddala naye mba bloga bonna go watandika omusajja oyo yazagatako bangi ba Evelyn Habi ba Fifi J ba Fifi Fik exclusive now waliko already so yakomyewo bupya ekintu genda kudamu kisaba kule bupya paka bishinatamba access building wagenda kubanga omusanga n'emifo byonna enamba Sojovalo Hotel ngova enamirembe Namirembe Road olinga yambuka emengo bot Sojovalo eri wano naye opposite zime kyona alaba kinene nnyo oye doctor asinga okuba omutawaana genda abenga nsonga zazikwasaganya atajjanjabisa bibala byokka ebiri organic Facebook ne ku Google kwali buli wamu nina Alan Cruz na kulwalero in a different way ono yaliwa oyo tuli ku channels 290 channel ki tuli ku Trust Media tuli ne ku Waswa Emma YouTube channel Trust Media yeri wampuliro jogerako nayo channel yafe naye bana mwe ona akameno obulamu bulungi nnyo sebo by the way it's my first interview with you manager Kajwisi anti olayo ntagenda bikolako it's my first interview okunyumyako nawe for the first time how do you tell ndi bulungi Emma was exclusive editor mashallah Katonda antambuzizza agitambuziza ampadde favor munanga abantu banjagadde eri abantu okwagala chano yo nga bagoberera biriko naye ng'omuntu agiddukanya tebakuwanya obudde naye ekintu ekyenjawulo ekibaawo nti okukola chano ng'eddukanyizibwa abantu ate nga naawe agiddukanya oyagalibwa bakwagalibwa Emma naye ng'oyagalibwa nze ndabye ku laavu y'abantu ng'olina bond n'abantu bo waliwo akaseera kembadde mpitakambe gatujja tuukawo ndabye ku laavu y'abantu ng'omwana ng'akubira ng'akaaba nagamba Alan Mr. Alan tusonyiwe naye kankuteereko eky'ekkumi omwana nakuterako eky'ekkumi n'omulala nakubira nakuterako eky'etaano n'omulala nakubira nakuterako ekkumi olulala etaano olulala ebiri mwana lave yebera kambuze ekibuuzo Alan Cruz what is the difference in between Cruz exclusive oba Alan Cruz ne Mama Brighton how do you combine byombi Mama Brighton is a character that introduced me mu bantu yabalaga nti Cruz asobola ozanya ebintu ebinyuma that's one chogalange solo zanya nawe osobola mujje muzanyiseeko lumu nawe osobola era just soba tewekkiririzaamu na abantu abakuli around obutagamba konti Emma you can try this Emma try this Emma try but I think buli omu alina talent Katonda we yagimuwa gwamaanyi ate goyina nze gesirina nti oyina naddala bintu byamawulire gano aga bulijjo okwogera analyzing amawulire aga bulijjo obimanyi nnyo nakulaba ejjuzi ng'onnyonnyola oluguudo ne ngamba hanze ebyo sibisobola actually kankula ekintu kimu you are supposed to be a lawyer at the same time family yange bali nnyo mu politics that's all abanga current affairs nziraba nnyo n'okubanga nzina mu that talent ate kati nange okuzanya kunkalubiriza era mbalanga mbikola nga abasajja bano ekyo naffe kye tuba tusobola naye Ma Brighton kyekyo then Alan Cruz yaddukanya channel ya Cruz exclusive cause Cruz exclusive nakijja mu kigambo nga bona alaba I want to give respect to my brother
Olo mukwano gwange bamita Rainy Media. Yes. Ali mukwano gwange. Gwe twatula naye kweri erinnya. Okay. Kuba naina cruise kinali njagala okusaako. But then no, I think you can choose, you think more of nature chiri better. Cruise exclusive. Then yeah, forcing go thinking enyo. Big up to my brother Renny Rogers. Okay. Netandika channel eyo. Kuba naye yanyambako. Yeah. Channel, YouTube channel tosobola gitandika weka. Abantu bagitaya kusaaga. Abantu just baba greedy ogamba nti Emma channel yo wagitandika weka. Nedda. Newo bakosiza omuntu nga amateur. Aba ina kiyakola kiyagattako. It's very hard to set up a YouTube channel weka ngo omuntu. Chobola abamuzi balema. Bwechiri. Bangalo kola omululu. Bali so mean. Ye editor, ye cameraman, yagala ogenda yefuniye stories. Tobisobola byonna. So cruise exclusive. Eddukanya amawulire ag'abaana okuyamba ku baana okutuukiriza ebitone byabwe, okuyamba ku baana abali mu hase y'enjawulo, advising the youth, okukyaza ku ba celebrities. So basically esitula biroto by'abantu. Kitegeera bulungi. Then Mama Brighton eyo nefaako nganze. Netumboza ebirowoozo. Nange ng'omuntu oneesituliddewa nga nvudde mu kusitula abalala, nange ng'omuntu neesituliddewa. Atako nkayize. Okitegedde? Bale nange situla nnyo abantu nga seesitula. Nze ngamba nnyo abantu mu mawulire buba buweereza. Ozimba abantu. Naye ate utwerabira nti naffe tulina obulamu obwaffe. Olina okwezimba. Mutabani wange Haynes naye alina okulanga alina byalaba taata bye yakola. Okitegeera. So bwekityo bwe kiri. How do we come to introduce Cruise Exclusive? Amidst akavuyo akanje nnyo kuba channel ogitandika with a 0 subscriber. Where do you get the guts no gaba nange sina kyakola kanyimirire? Channel ya Cruise Exclusive. Nja kwebaza Mukasa. Olokoso. Digest. Amidst obuzibu bonna yadde mudamu ne mukwatagana nga abooluganda. Something happened ebyaffe ababiri ne divorce. Yes. So buli omu ne mulekera celebrity track. Nensigaza channel ya Mama Brighton. So mbange nakosa channel ya Mama Brighton. Ibra nangamba Alan, I know it's a tough journey. Okutandika channel empya. Naye damostuke. Kyantwalira ekiseera okukirowoozaako n'okuddamu okusituka. Because it's not easy. Okuleka channel egenda mu mitwalo 10 n'ogenda ku channel eri ku 0 subscriber. Naye Mukama w'amaanyi channel eyo yakula n'esukka mu weeks nga 3. Nali n'aba subscribers omutwalo gumu. Basi nabirabanga. So nebaza n'omwana oyo Brisha Cash. Brisha Cash oyo mwana oyo yanyamba bambi. Nali wansi. Someone would ask. Ne wankubadde nina branding ng'omuntu. Naye n'omwana oyo yanyambako. Yali branding nene by then. Yali musaale nnyo. Mu kusitula ne tukwasaganya ekintu. Kambuza ekibuuzo. Omanyi buli mu media muno buli muntu abako ne gwa connectinga naye. What is the bond? Kiki kigatta Brisha Cash ne Alan Cruz nembanga mwine nkolaga n'enjawulo esinga kuikufa abalala naye. Twesanga mu mbeera nga ffenna embeera gye tulimu teyali nnungi. Yali ava ku kyeyo nga alina basically nga tali good. Tali settled. Mind kali. Nange nga nange ebinsumbuwa channel yakagira bweti biki okitegeera. So naye kye nalina nti nze ku ground already nalina connections ez'abantu. Nina omulimu gwange ku BBS gyendi. Menga just ngaba channel yange njikoze ntya biki okitegeera. Ati nensanga omwana ali talented. Ne mugamba man you're so talented. You're so talented. Where is our strongest point? Abasinga tebamutegeera. Wetumulabako mu music. Njagala nkubuulire. Siba ngamba Brisha ekintu kino. Brisha is a very very good actor. Mukuzanya. Kitegeera. Ye ng'omuntu anyumirwa nnyo okuyimba. But nze mugamba nnyo ne mugamba Brisha oyina ekitone kinene nnyo mu comedy. Brisha is funny naturally. Nga muvuddemu ebyo bye mu video. She's one person ne bona ba stress n'otula naye wano bwoti. Ne munyumya bunyumya. Ayina ebigambo ebyolyayo ebyo. Ayina engeri. Brisha lumu twali tutudde. Nali stressed. Nga tudde ne Brisha yo kupapaaza awo.
nga tuli mu kulya naye nga ndi mu kulya emmere naye nga simanyi speed kwenjitwalira naye nga ndi mu kulya mu birowoozo wakati kikava kaŋŋamba naye mukama wange naawe akamere toli wa muzannyo ngo naye nengeri gye yakyogeramu naseka nnyo stress negera so she's so talented muzannyi mulungi naye lwakuba just ekisumbwa Brisha Dalu litya she's so stubborn so stubborn ali stubborn otamusuubira wakolera ebintu and ayagala nnyo okwekolera ebintu nga ye ebimuwesanyo ye ng'omuntu tayagala nnyo mutegeerera bw'omutegeerera oba omumenya bw'omutegeerera bw'ogezaako mutegeerera mu kintu kye oba omumenya so olina omuwa space n'akola ebintu amala okukolawo ebintu ne wayitawo omwezi nakubiraga Alan ogamba otya mwana tindi steady kale nange ndi eno tuli so that's about kambuze ekibuzo kati Alan Cruz life as a blogger abantu abasinga omulimu gwaffe guno bagulabanga fe abeera mu kusaaga batulabanga buli omu ayagala guyingira like buli omu agamba those ones ebintu balabanga ebyangu Alan Cruz as a blogger as a YouTuber obulamu obutambula butya era omuntu oyinza mugamba kigambo kya about blogging ng'obulaba ng'omuzannyo nze obulamu obwange tebwandikyuse singa si internet ogirabanga mama ne taata kuba newankubadde nali nkola ku TV and I big up much respect to my station gye nkolera BBS naye nali nkola Saturday olunaku olwo ffe tuliko ne Momo kati omuntu akola Saturday amaanyi gaba matono okwepushinga naddala nga brand ye ekyali mpya amaanyi gaba matono naye ever since I joined internet zinatuuka e Dubai ng'abantu bambuuza Shyama Brighton yagenda beerawa nga baagala okibbemu ekivulu abaana nga bambuuza Mama Brighton shegenda beerawa ffe tujje era omusajja oyo ow'okumpomba yansumbuwa nnyo Alani Hassan yaŋŋamba Alani nyamba ntegeke show ne mugamba naye nga vibe sigiwulya sikye najja okukola Alani noonya naye nga abantu bange ab'e Dubai mbasuubiza lwendikomawo tujja kukola Shyama Brighton ejja kubeera bikako so life as a blogger okyagezaako kuŋŋamba nti if it wasn't internet singa tewakyuka if it wasn't internet simanyi we nandibadde Emma YouTube yakyusa obulamu bwange bantu bantegedde nnyo ebweru wa Uganda ne Uganda bantu bantegedde financially maso n'erinnya amaanyi go ennya alaba we zigenda ne brand ye onfuna so okutwaliza wamu YouTube internet osobola okubeera successful bw'aba katonda awo yateeka destiny yo kisobola okugaana waba si we yateeka destiny yo kuba bangi balemeddwa buli omu alina destiny ye okitegeera nze nina destiny mu YouTube era mbeera awo neneebakawo enti neŋŋamba naye mukama juzi nakaclip ke nakola akama Brighton kali ku Facebook page yange kali 7,000,000 eza views ne waliwo neneebakawo neŋŋamba naye mukama singa ezo views zajja ku YouTube otyo naye neŋŋamba osanga alina kyansetingira osanga ndaga nti nkikuwadde wano naye just kulaga sigino nti ogenda kuba wakabi nnyo mu maaso gwe sigala ng'okola kyokola ki abaana bangi baziguddewo channels bayitirivu nnyo ne bannaffe bankuba kyeyo bahasula bazenyigiddemu nnyo what could be your advice to them bajje naye ekisooka creativity eyo content wise buli mwana ajja ennaku zinayagala ku interview nga ba celebrities bagenda okugamba buli mwana ajja njagala ku interview nga ba celebrities oba nfe abasookawo damu ffe twakyonoona nirooza kina kubeera ku baserebu bokka naye nze ate mbagamba nti buli omu alina omukisa gwe mu ba celebrities bw'oba owulira nga oyagala kujja otandika ku interview nga ba celebrities tandika ozimba ba celebrities ababo bezimbire kubanga ba celebrities bano abalala b'otaazimba bakkaluubiriza okufuna basumbuwa nze ngamba abantu amazima gali bwe gati I joined BBS 2016 naye ate okutuuka ku BBS n'otula ku ntebe wali mu maaso namala emyaka 4 namala emyaka 5 kuba nali mu vacas 2010 namala emyaka 5 nga sirina mulimu naye ng'ebyamawulire mbimaze bisoma awo nga 2013 awo
nenga sina mulimu nsabye emirimu giganye naye nga ne mbeera nnyo mbayimbi eyo nga bw'omanyi mu video shoot obeerawo n'obeera bw'oti n'olaba oli omuyimbi so abayimbi abamu gye twajja emikwana eyo nabo nga bakyali bakyabulamu kati naawe otuuka ku TV mulimu abamu abameruka kati nabo bakubira ggwe okola YouTube channel bakwanguyira okufuna because walina contacts nabo way back era nze ku BBS we twali twakajja ne Momo faba actually abalaba BBS nga yakatandika nze ne Momo fe twagulawo omuze gw'okuzannya music wabavubuka abana Uganda abawano gubayita urban okitegeera because fe twagamba tutambulire mu ekyo ne BBS era kye nakifunamu gemaanyi gano okulaba nga kizibu nnyo okuntuma omuvubuka aliko ku mulembe guno nambula oba nanema okufuna awo ngenda obuliza ekibuzo ekirala otagetinze nnyo ba tiktokers sofa obadde nnyo close to them lwaki ba tiktokers oba engageinze nnyo I'm one media personality eyatandikira ddala okukyaza ba tiktokers era buli tiktok amanyi nti nali mukyazizaako mugamba ekintu kino one day TV ziri batwala nti muli ba mugaso one day TV ziri batwala nti muli ba maanyi one day TV ziri bakyazaako zatandika dda kuba ba tiktokers mu kusooka baali batwalibwanga abaana abali eyo abamayiminga abazanyazannyamu ebyabwe lately abayimbi bagenze kitegeera nti ba tiktokers edda abayimbi sebo nga video challenges nga bagamba bugambi bana baba group mukole video challenges muzimpe mukole video sawa zino video challenges bagala za TikTok bwekiri ne bebe group daziyombera ku TV we bale namulenge ngatabuka ngagamba ki yagambye bannange TikTok mukola challenges abaluko ko bano bani ba Joy Boy ne mulemo koleza feze jenvudo bebe ku ngolabe dada kimuluma it has become a career eri abaana atenze ngo omuntu kinyumira nnyo okusitula mvubuka munnange kinyumira nnyo muwa ku mukono nasituka oli ayinza okugamba mbalaba bangi wa Alan Cruz abafunirako views akola ki let me give you an example if I host an artist on TV abayimbi abamba basinga TV's following but does it mean aba ridingira ku TV oba ali mukufunira ku TV mu TV eri mumufunamu nnyo omuntu amanyi marketing ya entertainment era if someone there tells you they are out there an entertainer nti togenda ku channel yoyo ogenda muwa views togenda ku gundi bwetyo ogenda muwa views my dear friend I'm telling you the best way of marketing a career should I give an example kamaleyo katono the best way of marketing a career is kugenda mu bantu abakola entertainment news ne bakolako stories ne bawongera okulaga eri ensi naddala abantu abo nga bali mainstream news oba amawulire getwandise aga TV radio mpapula a journalist ali mu mpapula ali ku TV ali ku radio muleke oyo ali mutulubalirye of course by na ground oyo ali mutulubalirye tujja kuba bloggers abali trusted by the audience go olukukyazaako nga audience egamba hey bambi olaba amulese so ababulusa abagamba abamu mbasanga neyo nga besubya waliwo abaana bayize omuze olwokuba bawulira nti YouTube esasula bana abayigirira okufuka baserebo ng'omulaba ina future is growing bomugamba nkukyaze kanga gamba nsasula like one girl told me namga juzi can I host you nanga mansasula ogenda kumfunirako sente ne mugambo yagala make boss nanga ndoro 15 kiri mbintu bya mirundi ebiri Emma ngache je tuvudde eri nze I host celebrities oba abavubuka oba abayimbi oba ani tuyina haso je twayitamu emabega so ajambi mu biti bibiri nga mukwano gwange nga celebrity era bwe tumala otunyumya na oluusi ne tugana ne tubuga onfuna relationship n'omuntu gw'oyita ku show yo eyimiridde etya
Yeah. Eriyo ligojo yitanga tamanyi manyigo. Nange eriyo bempita munange ne bagana. Sijja gamba nti nze ndi superior. Okay. Eriyo bempita olina agamba ako kakatandika. Ne wayita omwezi gumu 2 3 4 nakubira nagamba muganda wange njagala onkyazeeko. N'omugamba nakubira n'ongamba ndi muto. Okay. Nagamba muganda wange ojja kunsonyiwa nali neerabidde saakutegeera kumbe walina amaanyi bwe gatyo. Olina omubi gwofaananyemu ng'ayogereza ekigambo. Okitegeera? Yeah. So ebintu bino ebyokuinterviewinga abantu oli bw'agaana Emma tonyiiga ofunanga akatiko vakedo n'okola otya n'otuula waggulu oba ak'omupeera n'omulengera bw'oti okitegeera n'omulengera bw'oti wayitawo emyaka emeka ffe tuli bannamawulire nze mukama yambulensinga ndi munnamawulire ate ndinda teyina mu entertainment bwekinjo kyayo kyamu nvaayo nga nzira mu mawulire mawulire bwe ndaba nga mwonjekyezesizaayo nga nzirayo nga okitegeera so otula waggulu bw'oti n'omulengera nga yeetala wayita ebbanga ttono nga wajjawo omulala ng'amubikka pressure bwe bayitirira ng'atandika naye kati ntandika okukola ku interviews oyo tajja kunsobola kanti atandika okukola ku interviews era ajja kunoonya amaliza akunoonyeza yeka. Wow, that's great. Nyina Alan Cruz tugeza kubanga tonyumya mu chap briefly bitono tusenga tusoka nga tukwasaganya embozo na Alan Cruz. What is your weakest point? Like nange kwenyini ng'omuntu nkumanyi ng'omusajja omukambwe you're short tempered ekyo kakigambire mu mbewo basinga tebakimanyi lwaki oli short tempered? Ndi short tempered mu bintu siri okay njagamba bwenti ndi muntu musaagirize ndi muntu walwali nezivaako ekyo kyonkimanyi ekinzijjaako waya is kunsalako kigambo otyo nakwogera bintu ng'omuntu tosoose kumbuuza. Nze ndi free nnyo singa omuntu asooka nambuuza. Waliwo omuwala blogger ani oyo nomulese blogger naye yeeyita w'amawulire ayina emboozi gye yakola. Yakola emboozi eyo yasooka n'akola emboozi omulundi ogwasooka n'akola emboozi omulundi ogwokubiri. Ogwokubiri ne mukubira ne mubuuza mu bino ebyabaddewo. Yene emboozi yaffe esembi eno ebadde enzibu ennyo. Ne muka ne mubuuza story gye wakoze wano bw'oba olina kyoyagala ng'onkubira era nkuddamu lwaki bw'otuuka okukola story teweebuuza otyo era ni ere gwe bakolako oyomba walalala kyokka bale bakolako tebayomba menjagala omubuuza oyina talenti gye wali otaddeko ku gundi ne owulira nga bagikuba gw'oli oli eyo amawulire okola bukozi ga bifaananyi bifaananyi still pictures yes mbamanyi abo mbategete naye nembozi nebika nagiraba nemugamba nze ndi muntu mwangu bw'oera nkyo neebuuzaako nkuddamu era nkigamba ne lwaki buli mboozi ebezze ku nze why don't you first call me era nze abaana baŋŋambye walalala mwabbye ssente era abaana abo ere ali mulekera ozanyira mu ssente z'abaana walalala nemugamba kale yaŋŋamba alina ne screenshots abaana nga bamulaga ssente ze babbye biki nemugamba mwana sigaanye era siwakanira musajja ne call me I give you my side actually nemu example nze Emma omuntu yali agambye nti ku Cruise Exclusive okunali nkozeeko story nga nvuma omuntu oba nga nkolokota omuntu nga sirina bukakafu aveeyo nze ne waba muyimbi mukubira bwagana okukwata nga muleka sibikola because manyi kyekitegeeza okusaibabulinga omuntu ne mugamba kale mpereza ku screenshots ezo ez'oyo omwana oyo yagamba ABC nakati taddanga yandeka ku blue tick ngolinga dikezo naye nze ngamba abaana ba blog abo naddala nga batandika tetufuddeeyo you blog from where you are otyo
naye gwe tukakasa nti ye good blogger janku ground enesi wagira edduka otukakasa nti oli w'amaanyi era okikuba owulira Emma era nga bakuwaana nti oli blogger w'amaanyi banno bakuwagira because oli eyo mukola tebane bakwakusesingira era bagamba bambi tuwagire owaffe bodano ku ground baagala wakawaawano otyo omunonyeza otya kati ffe bablogger mwenna abali eyo actually nalina mukwano gwange Hadija Kigozi ne mugamba Hadija mulina okutandika okujjako e Uganda nno mu balansinge gundi bbiri ne content gwe mutu bwoba mmwe mwagala okikubanga no you're a victim about it osobola okumanya bwe yali like nakulaba nga you broken up wakola video ne SB4 kye kyakula embirowoozo natunuulira obulamu notoka nopagamba ekigambo ekinene nnyo abaana natunuulira obulamu nze nkugambye ebigambo byange byenjogera mbizza because manara ensonga lwaki nkoze eki nkyogedde nkugambye nga tutandika ne nkugamba Emma mu bulamu muno obeeranga ne careers bbiri you either weefaako n'obeera wekka ng'oli mean oba n'ofa ne ku banno bwe nsalawo okubeera mean nsobola okusalawo n'enzannya ebyange nga sikyakola gulire ku muntu n'ogu sikyakolera mwana story n'emu sikyasitula mwana naye otunula n'ogamba kale can't these people sit down and analyze okitegeera channel zino tuzikola naffe tuba tukoze kukola ssente eringa TV akuwa akalango gwolangira bwe munansanga ku luguudo nga nsiiwuuse nti yo yasiiwuuse okitegeera twamuwagira munanga olanga business n'olanga ate omuntu n'agamba nange Alani Kuluzi olololo yamufere Alani Kuluzi nesbefore Alani Kuluzi ne Ibra bebafere but sife bafere nombuza na ferani sife bafere era olusi nego batulanze simufere naye business ezimu zirimu enkokola enene nnyo ngoyagala okakasa nti business ze Uganda era bana Uganda balaba edduka veye bweru joli jango otandika omudala gwa chapati wane Uganda oguliranye munno oba genda obuza abakazi b'omu butale atakola na biliyoni mwezi beerogera ki era basiba bettira ki mpulira okitegeera so if omwana ali mu kwanalizinga n'amanya nti naye yalanze ono naye watifu kino nosooka n'oriservinga comment yo kiba better than okusaiba bullying omuntu n'omuvuma ne mumuvuma but at the end of the day obusungu buyinza okukuyinga n'otuula n'osirika Emma bwoti n'owulira nnaku ng'ekuluma. What is your connection n'abaana b'ebweru like oludde ng'okola nabo nange nkozeeko nabo gwe challenges ziki nabo era birungi ki bye balimu? They are good people because they know how to support. They know how to support. And a big up to you girls and the boys and the guys. You know how to support. Bamanyo supportinga. Era ba supportinga bayina amaanyi mangi. Ku kitimba okube basingako amaanyi. 85%. Naye obuzibu we buli. Obuzibu we bayina. Just abamu sibonna. Abamu understanding the word social media. Tebachimanyi. Tebanagimanya. What is social media? What does the word social media kitegeeza ki? Handling bwetya. Ekirala banguyira ensonga. Ate nze bwe nali nakatandika obbaweereza. Banguyira ensonga. Tebalina mukwano. Tebalina mukwano. Tebalina mukwano. Kyovulaba oluusi buli ayamba akoma mu kkubo n'abivaamu. Buli ayamba akoma mu kkubo n'abivaamu because they are not organized. Abamu si bonna. They are not organized. So bazibu bakumanaginga.
Oshitegeera ate obugumikiriza bwawe butono butono akuwasaleze ku ssaawa 2 namala akuwa ekyebiri nagamba kintu ayireko maama ku ssaawa 8 zituke 10 nga tekinnatuukayo ka vidiyo ojja kuleeta ekyebiri kyaffe ojja kumba ekyebiri kyange osaaga gwe tomanyi buzibu bwendimu bwempitamu ogenda omugamba ku 11 kubira ku maama oba ekyebiri akifunye tukamukubire maama ekyebiri wakifunye nti ye munange Alani Kuluzi nsonyiwa munange just obusungu ate omanyi n'Abawarabu bano batuwuuba munange nsonyiwa n'omugamba kola ka vidiyo ng'ogamba nti bannaye namuvumira bwerere yamaze n'azituusa kale Alani Kuluzi nja kakola ne kamala okwoza ebintu wano tadda but bw'obayiga n'obalaba bwoti emboozi Alani Kuluzi tegwa malojja kati njala mbuze ekisembayo batulangira kuba we almost the same age Emma mukazi waliwa Emma biki how to get nalabe kola birthday y'omwana nebisigalidde obuvumu obwo ku muvubuko omuto n'okera ku machande ko omukyala mu public motekawo ne family gwenga Alani obujjawa wafe tunebuzonge kumenya ku media nanoonya nga ndaba ntandise okukula ate nga ndaba ntandise okubeera responsible ate nga ntandise okufuna ku busente kati nga sente zenfuna tukyakalamu nnyo kati nenjagala okufuna responsibility something that can guide if you're in a relationship ng'olina omwana ng'olina biki it guides you nga bw'olaba abaana nti bali mu biyumba abasinga balina abaana tebagenda abasinga singa baali wano nga tebalina baana baali nyumiddwa obulamu wano ne buli lwotunuya omwana wo bw'ati n'otunuya owa neighbor ng'ali bulungi ogamba so nayagala something that can keep me going something that can push me nenga mutabani wange oyo ajja kumpushinga okukola njagala okukola mutabani ng'asomera njagala okukola mutabani wange asomera mu masomero ag'ebbeeyi njagala okusulako mu nnyumba ennungi njagala ndabeko mutabani wange ng'addukira mu ddiiro bw'ati atuuka eri mu ddiiro yeekulule amala ng'ambe daddi ondabye mugambe nti kaddemu addemu yeevulungule mu ddiiro awo nga ddene agenda akwate ekyuma akikube TV mugambe why did you do that ngambe daddy I'm sorry mbadde manyi African parenting akube TV omusalo luli bigenda kuggwawo wali omwana agamba amalogi kwa nagamba daddy I'm sorry notulanga tulina kyogenda kukola n'omugamba kale n'ogijjayo n'oleeta endala bwe kiri kitegeera but akabadde kakusaga but okubeera mu bulamu ng'olaba family yo ng'olaba oli muvubuka muto olina family yo responsible bitambula bulungi mukama akublessinga ng'olina family mukama empa gy'awa omuvubuka alina family si empa gy'awa Emma ali single gwagenda mu musenyu ne weeziika n'ogamba mbadde nfudde mwadde manyi mbadde nfudde nkyali mulamu Emma afuna obudde n'agenda ku bichi ne yeeziika mu musenyu n'ayita ne ku bantu jangu nzike naye ekinkolokose nnyo kyakyo nakulaba naseka nnyo nga ndi Dubai eyo naseka ne divorce engala omusajja waffe ali mu musenyu mbadde nfudde abantu awo batereyo ka video yako nga bwe tunyumya wano balayo ka video yako nga kambadde nfudde abasinga bayinza okuba tebakalaba jakateekayo naye obulamu bwe buto bunyuma me Emma obulamu bwa family ng'oli muvubuka muto bannange funa ku mwana wange okyali muto okitegeera ng'okyasooza nnyo n'omwana wo omwana akyasobola okugamba daddy I want a bicycle nga tokirabanga akusalidde ogwa naggomola nga omwana omugamba daddy I want a bicycle kaako daddy I want a toy car yiiyo you know nze ng'omuntu kyekyantulamu eyo institution nentuuka ekisa neŋŋamba kambeeremu eno institution bwemba njagala nkyakala but responsibly ndya bwe ŋŋamba nze abuzaayo emyaka 2 okusoma nenterekako Alani Kuluzi sinza mwongerewo wala kusinga kaawo
He has given you a very good story. Thank you so much for the collab. I'm humbled. Yeah. Omanyi kino ekintu kiba kirungi nnyo. Bo abaana abamu balowooza batukola mu ssente. Naye naffe bennyini twekolako. Yes. Kati dai ask Emma omuntu mpayo ssente. Then nekira Emma. Let's try to be clean. Yeah. Let's try to be clean. Amawuli agali negative mabi. Yeah. Why would you allow someone okuyimirira ku TV navuma omwana w'omuntu? Emma ng'omuntu ali ku page yo. Yeah. Kitegeera. People respect you. Abaana bakurespectinga Emma. Yeah. Ne don't accept someone okubeera ku TV ate nakwata ekiroto ky'omwana. Alabanga ali mu kwambuka okubeera star ate amunnyikire. Okay. These are young girls, these are young boys. Kitegeera. Okay. You can talk about topics ezizimba abavubuka than topics ezissa abaana wansi. Yeah. So but we banyina kuyamba baana. Tugeza bayamba. Mwayamba taata ntatamirako. Natamirako n'abakola atya? Oyo muleke. Yatufukira ekizibu. Naye nga natamirako namutumirako. Ndowooza nzolaba Emma nkulaba. Okay. Ndaba ebintu byo. Because mba nkimanyi naawe olaba ebyange. Era mbiraba. Ne bwe spendigaire dakika 5 naawe olaba ku byange. So kweyamba. Ate okubeera mulimu gw'ogumu nga blogger si musango. Si musango. Abamu bateekawo bad blood. Wow. Si musango. Era muzeeyi yatugambye bagenda kugula ebivulu mu January. Tuddemu tugudigidde. Yatugambye agenda tuto. Museveni yatuvuddemu bw'ati. Yagambye agenda tutta. Siba bulungi. Obeera bulungi bwera abannange ze waswe Emmanuel.